Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 mwaka 2023 mwezi gwa 12 omwezi ogusembayo tukulozinga omwaka. Olunaku olwaleero abasibe baffe olunaku olwaleero bakomezeddwa wano ku kooti e Nabweru nga muno mwe muli muganda waffe Magalawuma ne baganda baffe abalala bangi. Munnange era gavumenti y'omumpembe ereese obusongasonga bw'ekyo baganda baffe ne bakwata era ne balemesa okubanga bayimbulwa olunaku olwaleero. Naye nga Museveni ofaaki n'abaana b'eggwanga bano myezi kati 67 bali mu kooti batugamba mbu osimanya ng'abamu babasanga n'ebbomu enjingirire batuga ate ejjo twalabye enanga ng'afulumya abasajja be banoonya nti bano babataddeko ne miliyoni 2 ez'e Uganda okulaba nga abalabako yenna asobola okubatwalira poliisi. Kyokka ate bano bebagamba nti ba National Platform babasanga n'emmundu enjingirire simanya nga bbomu enjingirire. Bannange katebe n'ebisajja bino ebitulimba, ebisajja bino ebitubuzaabuza, ebisajja bino ebitategeera nti munnayuganda alina eddembe lye asobola okuyimirira ne yeeyogerako. Baganda baffe mubasibidde ki? Babakola ki? Museveni bannansi bano boosiba ng'olowooza Uganda ogenda gikungula, tolina kyojja kukungula. Naye nga twebaza nnyo omukyala Honorable Shamim Malende ow'e Kampala. Munnange taggwa mu maanyi buli kaseera aba akola kyonna ekisoboka okulaba nga alwanirira eddembe lya munnayuganda era nga n'olunaku olwaleero munnange yabitadde mu ddengatto. Tuli basiimu nnyo mukama waffe Honorable Shamim Malende webale kulwaniramu ne bannayuganda abatali bankwe abavaayo okulwanira eggwanga lyabwe. Bwe wawa okusomozebwa kungi, Museveni ye abalowooza kimu kubeera mu kkomera, abalowooza kimu kubeera nga basibibwa. Naye tuli basiimu nnyo nti g'obaddewo ku lwabwe era ensonga ogikutte bulungi. Tweyanziza nnyo ne twebaza mwenna bannayuganda abakola eddoboozi lyammwe okulaba nga tugezaako okweggyako dikiteeta. Baloya baffe mwenna abakola omulimu ogw'enjawulo banange tubasiima nnyo, mwebale. Bino Museveni byatya, bino Museveni byatayagala tukole, bino Museveni byatayagala tulabe, naye nga tumusuubiza one day one time luliba olwo Mukama alijja, Mukama alitununula, Mukama alituwulira, Mukama alitereeza byonna ebinaba biganye. Bazadde b'abantu bano amaziga ge balimu, amaziga okunyolwa ge balimu olw'okuba omumpembe omuntu omu bw'ati eyajja okusaanyaawo, yajja okutulugunya, eyajja okubba, alemedde abaana baabwe, alemedde baganda baabwe. Tugenda mu kiseera kya Christmas era baganda baffe bano abasalidde gwa kubeerayo paka ne Christmas. Naye nga lwaki oba okwata abaana b'abantu n'obasiba emyaka? Ejjo twalabye baganda baffe abalala nga munnange nabo babalemedde babuganye bajja mu kooti ne tugamba naye omusajja ono kiki atukolako ebikola eby'effujjo olw'okuba nti tetunnayimuka mugenda kumulwanyisa. Tetumanyi baganda baffe, naye one day one time tujja funa obwenkanya era nze nsuubira bino tebigenda kukoma wano. Embeera bw'eti bw'eri, tuli mu kooti ne Shamim Malende. Bagamba tugende kasola bakola n'abategeeza nti bwe kibanga mu kiri bateeke mu fayiro bagitwale mangu eri sobola okuprosessinga mbere kubanga ne bwe tuba tutadde application ene mu fayiro eri wano eri ICD court tesobola okukola ki okubuuliza musango ebyo tugera babateeka ku musango gw'obutujju obwozesebwa amakaliitamu eyo gye batwala bali basejjira erinnya n'eggole n'amateeka gaayo. Kati abo tubadde tuli omulenzi nga yagenda okuddako atuwulire kwebyo ebyogeddwa kikyalaba abantu beetaaga ebyokuteebwa oba akakasa simuleebukako naye n'abuukako. Kati kyekyo lwakyo nagenze ajjaale nga batuuzaamu bwetyo leero. So bw'oba obeerawo n'obeera mu
kati waliwo amapyene galozanga bakulu ono agenzeeyo wa IT ne bamugamba nti ffe tubadde tetuligonza awadde ensala n'agamba nti tugende mu kkooti eri bagenda kuba kukikola era nti ffe tubadde tetuliiko nti bagiendize bagiddeko nga bagendeze tetwabadde bamaze kkooti bagimaze egenda kudda nga 19 Desemba ebisigadde byonna tubeere tulwanire ku ICD court ebyo byetuba okufuna katikati musingisa wano nga mulaba adema kitigezi kyokyangu okufuna akitegeeza kkooti bagimanyisa Once you have actually moved one to Nakoma, one of the Musango, I speak from Chanaku nti emyezi 6 gimaze okuyitawo ku kya baganda baffe Magala Umaru ne banne 10 bakaligibwa eruzira naye n'okuba nti ekyo kiriwo ekityo kkooti egambye nti ensonga z'okubatimbula ku bbeiro eri mu ssemateeka
ow'emyezi 6 yo tegenda kukikula olw'ensonga nti omwabi wa gavumenti abagambye nti ensonga za byakwerinda buli awulira nga ayagala okulwanirira Bamagala Umaru agende ku ICD court e Kampala. So nga bannamateeka tetumatidde na nsala eyo oba nteekateeka eyo kubanga tulabanga kino kulinyirira ddembe lya muntu. Ekyokubiri, omusango guno guleetebwa ku phone zoom obeera ku ssimu yo okusobola okubeera nga guwulirwa. Omulamuzi atudde wuwe, Shamimu ndi wange, State Attorney ali wuwe, baloyas bali omu ali wuwe, abasibe bali eri mu kkomera, kwegamba erimu engeri olukufu butono mu ngeri gye gukwatiddwamu. Kubanga ab'eŋŋanda n'emikwano tebasobola kumanya kigenda mu kkooti, kigenda mu maaso. Ate nga basaale nnyo okulaba nti emisango gino gitegeerebwa buli muntu. Kuba gino emisango babateekako gyageza kujingirira bbomu, oluvannyuma ne bagigamba nti gya butujju. Emisango egikwata ku butujju, misango gya naggomola gyetaaga okuba nti public ebeera nga eri following close engeri gye kikwatibwamu, naddala gino egyeyubulamu okuba nti abantu abasinga okukwatibwa baali bawagizi ba National Unity Platform obanga girimu ensonga ezifaananamu ebyobufuzi. N'olwekyo ffe tugamba nti akawaire 28 aka ssemateeka kali mu kutyoboolebwa kubanga kagamba nti buli muntu yenna abaasibiddwa ku musango naddala nga gino alina okuba nga aleetebwa mu kkooti ey'olukale n'abeera ng'ensonga buli muntu aziraba nti awozesebwa bw'ati. Kale tugamba bwe kiba nga okubaleeta babadde kibakaluubiriza waakiri bandikoze zoom eno eya screen buli omu gy'amanyi y'osobola okulengera nti oli ye gundi ali mu kkomera ali mu mbeera bw'ati buli muntu ng'asobola okufollowinga proceedings. Naye bino ebintu by'omuntu okunyiga akasimu ke ng'ali awo yekka bitaddewo ekifaananyi eky'obutali bwerufu mu musango guno, era tusabye kkooti ebeere ng'ensonga eyo gitunulamu naye neetegeeza nti ensonga z'ebyokwerinda State Attorney zagambye ze zaabaganyisa okulaba nga abavuga gavumenti balaba nti abantu abo bajja mu kkooti. N'olwekyo tetuli bamativu naye tujja kugenda mu maaso nga tulwanira eddembe ly'abantu baffe. Kye tuzzaako kyakugenda kubawawaabira okusookera ddala mu kkooti etaputa ssemateeka kubanga mu butuufu bwebanga kkooti constitution egiwa obuyinza okuta omuntu ng'oluvannyuma lw'emyezi 6 giweddeko. State Attorney naye n'agamba nti ffe tetusobola kumala gabata bwe tutyo kubanga omusango guli sensitive ng'alinga yakola constitution. Ayagala kugamba nti ategeera okusinga abaatuula ne bakola constitution ya Uganda, byonna baali bakoze eki baali babirabye ng'era babitunuulidde. Ekyokubiri kyakuba nti ffe tutandise enteekateeka y'empapula zaffe eza bail era tusabye kkooti eforwardinge fayiro eno ku ICD court tusobole okulwanirira abantu baffe babeere nga beeyimirirwa. Kati kirala kkooti ekkiriza nga 19 okudda ku ICD. Engeri kkooti ewadde nga 19 Desemba okudda wano tugenda kuddawo kubanga kitukakatako okulaba nti weewaawo nga proceedings zitambula mu ngeri y'amanchweru naye tulina okukakasa ate ebibaddewo. Naye ng'ate mu kiseera kino tewali kitulobera kyonna olaba nti fayiro yaffe bagiweerezaayo tubeere nga tukolera eri okubeera nga tusabira abantu baffe egondi bail. N'ekisingako obukulu tubadde tusuubira State Attorney at least okuba nga alina committee of papers ezikakasa nti okunoonyereza kwaggwa abeere nga waakiri abasindika mu kkooti. Naye ne fayiro bagenda kugiweereza mu high court si kutandika kuwozesebwa naye kugiweereza mu kkooti olw'okubanga tubataddeko akazito twagala okubeera nga bail application yaffe ewulirwa. So okutyoboola eddembe ly'obuntu ko bususse mu musango guno gw'Abamagala Umaru. System ya Zoom gye baleeta nabo bennyini bakimanyi nti technology tebanaba mu appreciatinga bulungi n'ebyuma byabwe ne manpower yennyini ekola ebintu ebyo. Olwedde Zoom eya screen ebatawanya ate kati baleeseeyo essimu amaloboozi tegavaayo bulungi ebintu byedisconnectinga ate ne leero kimbuuseko mbadde nkyali mu kkooti wakati ne bateekako nti the meeting has ended. Sitegedde bwe biwedde ate nga nzikiikira abantu abo 11 era okutegeera nti nabya 19 ate ngenze mu kasenge kuuza kiraka nangamba byawedde dda tewategedde kati system efaanana bwete nga naffe abali ku Zoom tetusobola kubanga tugimalako mu mirembe eya nambulukufu ani agenda okugyesiga.
I'm Shamim Malende, a lawyer for Magala Omar and 10 others who were charged with terrorism. We're here at Nabweru Court. Today we came back for further mention of the case. However, all the accused persons have not been brought physically, but we proceeded on phone Zoom, which in essence excludes the public from following the proceedings. But as counsel, you sit on your phone, the magistrate sits on his phone, the state attorney, and then the matter proceeds, and that is how we have proceeded today. However, I raised the issue of Article 28, the lack of transparency and excluding the public from the hearing, and yet the Constitution guarantees public hearings. But the state attorney declined and said that they did it for security reasons, which the magistrate has upheld. But we also raised an issue of mandatory bail, since the accused persons have spent more than 6 months. But the state said that they cannot just release them. It is better that we go to ICD court. So we feel that there is a violation of rights against these people, because under the law, this court is mandated to grant mandatory bail. So what we are going to do, we have asked the court to forward the file to ICD court, and then we're going to process the bail application from there. No committal has been conducted, and this court has actually just adjourned the matter to 19th December 2023, which is unfortunate. Yes, definitely on 19th December we shall be here, because that is the next court date that this court has given. But it is not going to stop us from processing the bail application at ICD. Oh my God. Bana ensonga muzi kati mubadde mukola mutya mwakola mutya luyinga buwanga mutemba so you have a brief. I give you a brief. I expect I give you. Let me give you a brief before kwanga basijje kuwa kati mbasigenda jikku you're still on. Yeah, achali. Yes, mukoli yangenda kukuwa samarao movie. Okay, I give ne kasoka mwanzi brief for maybe. Yeah, briefly just abantu chagala bamanye tuva mu court kati naye nga bwe nabategezza ebintu bya phone Zoom. So tufunye obuzibu kooti egenze ku Zoom, buli muntu okolerawo otunda omulamuzi abadde mu office ye nga nange ndi eri mu kooti walala ntudde, ne setato ne ali gye tutamanyi, n'abasibe nga bali mu komera, buli omu kagamba ng'ali waayagala, ne tugenda ku phone Zoom. Naye issue gye tulayizinze tubadde tukomyewo okulaba nti bannaffe bateebwa olw'ensonga basusiza emyezi 6, n'ensonga eyo bwe tugirese mu kooti state attorney oba omwami wa gavumenti n'agamba nti basobola kumala bo gakkiriza abantu kubatanga emisango giri serious, n'olwekyo buli awulira nga ayagala okubeera nga abeeyimirira agende mu ICD court. Ate nga akawairo mu ssemateeka constitution kagamba nti omuntu yenna wanamalanga emyezi egisukka 6 ku misango gya nnaggumanaga guno ogwa terrorism anakkirizibwanga okubanga yeeyimirirwa kooti yodde teyina buyinza kuwulira musango ogwo, naye bagambye nti akawairo tebagenda kukagoberera. Ekyokubiri tubadde tukomplaininga ku Zoom ya ssimu kubanga abooluganda n'emikwano ababeerawo tebasobola kugoberera misango gino nga bwe gibeera giri, kubanga balaba buli muntu aba anyiga ssimu ye. So kye tulaba nga kirekatawo embeera etali ya bwerufu, kubanga gino emisango girina okuba nga giwozesebwa nga abantu bonna balaba, nga ne bwe gibeera kale ginaabeera nga tegiwozeseddwa, girina okubeera nga tegireeteddwa ku public. Abantu baba balina okutegeezebwa lwaki bagenda babagjeemu kubanga tebafollowinga misango gino, ne babawa ne notice nti bagenda kukikola. So si just kola ki kubajjako bujjawe bato. So kati kino kifaanana ng'abantu be bajjako babagobako mu musango mu magezi okugugoberera, naye ng'ate bambi basigala bajja. So ensonga effe tulabe ng'ereetawo obutali bwerufu ne tugireeta, naye state attorney n'agamba nti bo okusinziira ku nsonga z'ebyokwerinda babagamba bagende ne system ya phone Zoom. N'ekira system ya phone Zoom erina technological advancement wa Uganda akyali wansi, ebintu bingi bikyabatawanya, era ne mu kooti eyaleero kooti ebuuseeko n'ezikira nebanga tekyatambula. Meeting gye baatuwadde Zoom link tugenza okugenda mu IT okubuuza nga tumanyi ffe tubagijjako jjana ne batugamba nti kooti yawedde dda. So n'engeri gyeweddemu tugitegedde physically nti gwe wabuuseeko wekka, naye omusango bagongeza ddala paka nga 19 December. So olaba ebintu byonna byonna ebiraga obutali bwerufu bulungi tuba twesaaga ne tudiringa nabyo, kubanga kino tekiri kwamagala Omar mukka ne banne, naye kisobola okubeera ne ku muntu omulala. Kikyamu nnyo
tulina okurespectinga constitution. Tetumanyi bantu bano gye bajja directives zino mpya ezikontana ne ssemateeka nti kino kibeere bwe kiti ate kikontana ne ssemateeka kino kibeere bwe kiti ate kikontana ne ssemateeka n'ekyo tulina okuba nga tubivumirira. So nange ndi wano ku kkooti n'abooluganda bangi nnyo mikwano abakulembeze bambi babeerawo bo tebakoowa emirundi gyonna egibadde nga yadde nga okuba abantu bano balekerawo okubaleeta mu kkooti kumpi nga tugiweza emirundi 7 nga bagira ku phone zoom naye olaba nga abooluganda n'emikwano tebakola ki tebakoowa. Tubadde tugezaako ku challenging system etwawandiikira principal judge abeere ng'ensonga ya phone zoom eyo bagitunulamu naye tubadde tufuna bakuddibwamu ku nsonga eyo. So tugenda genda maaso nga tufollowinga kubanga leero bamagala Omar enkya bagenda kuleeta abalala nabo babantise bwe bati. So si kya buvunaanyizibwa kireetawo okubusabusa kungi n'abantu okuba nga bajja obwesige mu kitongole ekiramuzi n'akatono ke babadde basigazaamu nga bakyesiga bajja gamba ddala nti ddala mutuufu ebintu tebitambula bulungi ate nga tosobola kubanenya. Sorry mama. So kyekyo bannange eza Shamim Malende omubaka mu mukyalo wa Kampala ate munnamateeka wamwe tulina bweru ku kkooti wano kanziremu okusomere ku mannya g'abantu baffe bali 11 kuliko Katumba Abudu, Katumba Abdallah, Sekidde Hamidu, Kalyango Muhammad, Kayugabala Wilba, Male Sulaiman, Muyodi Hamidu, Makumbi Isa, Magala Umar, Birungi Rest ne Masaba Farida. Bebo abantu 11 basooka ne baleetebwa mu kkooti nga 19 May nga 19 May njagala mbikuwe bulungi olabire ddala injustice gye basafarinze basooka ne baleetebwa mu kkooti nga 19 May. Then olunaku olwa 19 May bwe baleetebwa ne basomerwa emisango gy'okukola ebintu ebiringa bomu. Oluvannyuma nga 6 June omuwabi wa gavumenti n'akomawo n'agamba nti emisango bagikyusizza babataddeko kati gwa butujju nga 6 June. Omusango gwa 6 June kkooti eyasooka omusango gwa butujju ne bagamba ne bagubasomera then ne babongerayo paka nga 2 June ne tusaba kkooti etwale omusango guno mu kkooti etaputa ssemateeka kubanga twagamba nti DPP alina obuzibu obw'okubeera nti nno basiba abantu nga tebalina bajulizi ne babateekeyo mu makomera ngera kati batandise okukikola nga twagala omusango no gusindikibwe mu fayiro esindikibwe mu kkooti etaputa ssemateeka etunuulira ensonga eyo nti kikyamu okukwatanga abantu n'okubasiba nga tewali bujulizi investigation nga zikyagenda mu maaso. Omunamuzi oluvannyuma yakola ensalawo ye n'agamba nti okusinziira ku ye nga 15 ogw'omunaana nti okusinziira ku ye tekyetaagisa kubanga DPP alina eddembe ne bwakuteebereza nti oyinza okukola omusango akusiba akkirizibwa okusiba essaawa 48 n'akuleeta mu kkooti bw'obeera ng'oli ku musango ogwa wansi n'omalamu ennaku 6 n'ofuna mandatory bail bw'oba oli ku gwa naggomulanga guno emyezi 6 n'owebwa mandatory bail naye neoba tonnawo bw'osobola ogenda mu kkooti enkulu ne weekubira ki omulanga. So bwatyo bwe yaruulinga n'agaana fayiro okugisindika ffe nga tukirabye tebalina bujulizi bagenda kubeeza wano abantu baffe naye n'agaana okukiwuliriza nga 29 August twakomawo mu kkooti yali tetegeezezza abantu bonna nti yegenda ku phone zoom twagenda okutuuka wano nga batugamba nti omusango gukoze ki nti omusango gwawedde dda bagukoledde ku ssimu. N'okusona tuteekayo okwemulugunya kwaffe nga 12 September ne babakomyawo ne tugenda wa principal judge ne tuteekayo complaint abantu baffe ne basigala nga bajja okubeera nga bafolowinga omusango nga twagala principal judge abeereko kyakola ku nsonga eno abantu balekerawo okubeera nga bagenda ku zoom zezo dates ze tubadde tufolowinga ensonga eno kwaliko 12 September 12 September ne kubaka 26 September 10 October 24 October ne 7 November na 21 November. So leero ne tubanga tukomyewo era okusobola okufolowinga ensonga eyo ng'emyezi 6 bw'obala okuva 19 May 2023 paka 19 November emyezi 6 olwedde giba gyawera dda kubanga olwedde babeera bamaze mu nkomyo emyezi 6 ate nga togaseeko period gye bamala ku poliisi jjukira babasibira ku poliisi ebbanga eriwera nga tebannabaleeta mu kkooti naye 19 May tubala lwe basooka okujja mu kkooti. So olwedde baba bali mu myezi 6 kati bw'ogattako guno omwezi omulala mulamba bali mu myezi 7 bw'ogattako period gye bali mu komera mu police cell oba police detention kumpi bagenda mu myezi 8 ku 9 naye nga ssemateeka wa Uganda agamba nti omuntu taasukkenga myezi 6 ng'ali ku misango egya naggomola nga tannasindikwa mu kkooti enkulu ewozesa kitegeeza nti bali mu bumenyi bw'amateeka naye munnange baleka bagamba ate ani anaatugambako. So n'olwekyo zino ze zimu ku nsonga enkulu ze tulina okulaba nga twekubira enduulu okuchallenging ensonga eya phone zoom ko bagenda gikozesa ne ku bantu abalala bangi ndowooza bamagala bamu ku basookedde okugikozesaako naye bwe tutagirwanyisa ffena nga tukwatidde wamu
ne Parliament ya Uganda roze zinesonga esobola okuwanga eziteeka eziwo amakulu n'omwanje kwa byennyini ebyafulumya Parliament ebweru detentions without trial ebintu ebifaanananga bino bakusima ng'olinga alina omusango nga tebaleeta bujulizi kyetutegeeza detention without trial kwe kuyimiriza omuntu ku Zoom oba n'omuvuga n'omuleeta nga bw'omuzzayo naye nga tolina bujulizi bwonna eyo naye ba detention without trial twagala bagambe nti olwokuba tumuvuga ne tumujjako eruzira ne tumuleeta awo tuba tumuwozesa nedda tuba kumukuumira mu nkomyo naye nga tetemulinaaki bujulizi so zo ze zimu ku nsonga actually ne mu Parliament olunaku olwaleero ze tugenda okuwa era nkisaba nyanguwe ngende ku kooti Parliament kanganile fayiro yange eno osange eno emu ku nsonga gye ngenda okwongera ku nsonga opposition zegenda okuddamu report yaleetebwa Minister of Security so kaneeyo ne Parliament nziruke n'ekifayiro nkitwaleyo nakyate tukigatteko kubanga bamagala umala myezi 8 teri kikolebwa bino bennyini bye twalokwa mu Parliament. Embeera bwetyo bwebadde wano ku kooti e Nabweru nga baganda baffe mikwano gyaffe ate era bamibwa bbeiro naye ng'abama bbeiro ye Mumpembe Yosete Buhabulwa ayagala okulaga amaanyi era ayagala okulaga nti yekamala byonna w'eggwanga lino naye nga twongera omujjukiza this is Uganda for Ugandans ne bw'anaasalawo okukola buli kimu okulemesa okutta okukola okutulugunya one time justice ajja kugira bannayuganda bonna abalwanya okulaba nga tutereeza eggwanga lino eggwanga lya bannayuganda eggwanga teribeera nko lya Museveni ne bw'ayagala okusaanyawo ne bw'ayagala okulemesaawo twongera omujjukiza nti waliwo Uganda bannayuganda gye beesunze twagala Uganda ebeere nga egenda mu maaso era nga tusuubira tujja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe etereera amaanyi ga His Excellency Chagwe amaanyi gaffe nga gali wamu tuba kitagenda kusoboka era buli kimu tusuubira kijja kuba kyanjawulo. One Uganda, one people.